power. Tugenda bukuya. Webale nyuma baletera people power. Desale eyo. Reverend asabye sala n'agamba nti Mukama abayambe amujje mu buyinza kubanga ekimala kimala abaana b'abantu bali mu matiga abamu bali mu makomera abamu baabukayo n'ebiwundu abamu tebakyayina kye basobola kukola mikono bagitemako temyaka gimala nti ekimala kimala Mukama ataasa ensi amujje mu buyinza mu mirembe agende awummule akole ebirala atuvuddeko eyo tudde ku issue ya kaadi twalabye ebintu ebigenda mu maaso mu kibiina kya NUP omuntu alaba nti wano tulinawo omuntu waffe era naye n'agamba nti ngenda mwesimbako kyekino ekivuddeko abantu ne bava mu mbeera ne bababuuza mwabaagala omubesimbako mukoze ekyo kyemulaba nti oli talina kyakoze gugenda mujjawo kikole ojja enfumu kwesimba kuzaake emiti eno yagala muddiza Museveni yes zaake si malayika tukimanyi si malayika niyo ojja enfumu kwesimba kuzaake otegera lunaku ki ojja enfumu ogenda kwesimba oli wa Nuupu ojja enfumu ogenda kwesimba ku nkunyingi muwanda ojja enfumu ogenda kwesimba ku Lutamaguzi Ssemakula oba otegera lunaku ki There are so many positions gy'osobola ogenda. There are so many positions gy'osobola ogenda n'opangisa omuzigo n'oddamu ne weewandiisa n'ogenda ne weesimba mu kitu. N'abagamba we shouldn't waste materials mu one region. Constitution equality ogenda okwesimba mu region ya Uganda yonna. Muli abantu bana mwesimbye ku Malende. Muli abantu batano mwesimbye ku Joro Sonyinyi. Muli abantu basatu mwesimbye ku Zaake. Muli abantu otegera lunaku mwenna muli material ne mwesibye ku muntu omu as if mwina gumukolera nenga nawo okimanyi nti in the normal sense tosobola kuwangula Zaake tosobola kuwangula Joel Ssenyonyi tosobola kuwangula Malende tosobola kuwangula Lutamaguzi Ssemakula ku nsonga za kaadi naye kati godidde yandibadde agenda mu kifo ekiri n'outilizinga chansi zo n'amaanyi n'ogateekawo time bweyita ku bifo bino ogenda kukola otya ogenda kukola otya singa tugenderera munnange era kubanga tuuka kalulu ka 2026 tukyali ku mulamwa ogwa protest vote ekyo kyekintu kye twesigamyeko era kye tumanye nti kijja tukolera era okubanga obaoliawo tweŋŋanga abasajja bano era omwana mulenzi agambye nti ekyo mulina okubanga mukisimbako nnyo essira mu bintu byonna bye mukola buli lunaku tubeegayirira mwogere ku protest vote oba osanga twali tetumanyi na maanyi gaffe twakipuliikinga nga mmwe mukyebalama ebbanga lyonna lye mwakyebalama protest vote yabuna eggwanga yonna mu Uganda buli kasonda wabula mmwe kye mulina okujja okutugamba nti abeeri tebannamanya kati n'abeeri tebannamanya mugezaako tulowoozesa nti tetulina mulimu gwe twakoze obwo bukodde bwa Museveni ebbanga lyonna Museveni akozesa akakodya akakudiscouraginga n'olaba ng'okoze nnyo naye ye n'akulowoozesa nti tolina ky'okoze nako aba ayagala kukunafuya leka nkubuulireko ebbanga lyonna lye tubeegayiridde mwogere ku kye bayita protest vote mubaddenga mugaana nga naboogera ku protest vote bajoogerako mu ngeri ya kifuula nnenge naye njagala mbabuulire kino nti protest vote etambudde kola eggaali monna Uganda temukkiriza omukulembeze yenna otukulembera mu luno lutalo nakugamba omukulembeze yenna waatukulembera mu luno lutalo omukulembeze afuuka is a target Museveni asobola omukola byonna byayagala ne bw'aba mukyamu ne bw'aba mutuufu ne bw'aba akolera Museveni ne bw'aba takolera Museveni asobola omukola kyonna kyayagala kubanga ebbanga lyonna tutuusenga mu katayimu ak'okugamba nti katusituke Museveni ayiwa amagye mu maka g'abakulembeze baffe n'abasibira ewaka kati ate ffe be tuba tulinda tugoberere bwe buzibu bw'okugoberera omukulembeze nti afuuka is a target abamu bawambibwako n'abaana baabwe njagala mukitegeere nti tulwanyisa dikiteeta asobola okukola kyonna emabegako awo yali apulaninga kuwamba first lady Babi ne Suubi
nga baagala bawamba then eno president bamukozese bye baagala osegedde naye eva tulekayo gaadi ne tukikola ki ne tukigaadinga Museveni n'agamba kino tetukyasobola kikola kubanga bannayuganda olwedde bakikola ki bakimanyi njagala nkubuulire gwe omukulembeze yenna eyeefumba mbu okulembera banno mu luno olutalo olw'okuggyako Museveni olimba tosobola era omuntu yenna kakkanya bannayuganda abasitula amaanyi ye n'abakakkanya n'abalaga nti mwe musigalaawo mwe musigale mulinde temupakuka simanyi temukola biki oyo yenna gasiya ekyo nkibabuulira tulina kusigala nga ffe tukulembedde luno olutalo ne bw'oba mutuufu otya ne bw'oba toyagala Museveni otya ne bw'oba olowooza otya ku kuggyako Museveni the moment we weeteeka mu maaso ofuuka is a target. Bangi nnyo baalwawo kututegeera era bangi nnyo bajja kutambula tebatutegedde naye ate era gye bulijjo eyo balitutegeera nti Museveni waliwo abamukolera nga bamukolera by force. Ekyo nkikubuulira Museveni waliwo abamukolera nga bamukolera lwakuba tebayina kwegamba oba nkugambe ntya nga yateekawo embeera nga tebasobola kwekyusa. Oyo ye dikiteta gwe tulwanyisa era engeri yokka gye tusobola omuwangulamu kwe kumuzuukusiriza bannayuganda beekulembere mu lutalo nga Museveni talina gw'ayina kukwata mbweno bizikire ng'ayina kukwata Uganda yonna kyatasobola asuulawo busuzi bibi ekudduka. Ekyo nkikubuulira ekigenda mu maaso tugenda mu protest vote kanoonye kalonde kakuume lwana eva ekibadde kibulanga mu pazo yaffe ke kali eryako okulwana eva bino ebirala byonna tubadde nga tubikola naye kali eri ke kabadde nga kabulawo ate tebakulimba nti waliwo location w'olina okugenda okugirako Museveni buli wooli osobola omujjako gwe situka dda ku kkubo gwe mugambe nedda tukukooye osigedde omuwanguzi ye Kyagulanyi kale bo bayimirire bagende balangirire omulala tulina ogitambuza mpolampola naye nga byonna bigenda mu maaso. Waliwo omwami avuddeyo n'agamba nti waliwo ebibuuzo ebiri common byatera nnyo okusisinkana either ku mutimbagano oba ku TV nga babuuza nti ye Bobi Wine yali ludda wa nga batta abakyoli nti ye Bobi Wine yali ludda wa nga banyagulula ente zaffe nti ye abagambye nti ekyo kibuuzo kye mubuuza tekirina makulu. Mwali mwagala akole ki nti kano ke kaseera okubanga kati twegatta wamu tuve mu bino ebibuuzo waliwo wakola ki ke kaseera okubanga twegatta wamu singa tunaabanga tunajjako nakyemalira. Where was Bobi Wine when the Choli people were dying in the camps? Where were the Baganda during the time of Kony's war? When Joseph Kony was killing us in Acholi, where were they? This is a very, very common comment that is being spread by propagandists in NRM to make sure people don't welcome NUP, to make sure people don't welcome the National Unity Platform. But as a person who slept in the bush in Muchwini, in Kitgum district, let me speak today and explain the mysteries, the politics that surround this statement. In the 25-year war of Joseph Kony in northern Uganda, especially in Acholi and Lao, the propaganda that the government was spreading was that we are killing ourselves. They never wanted the war of Kony to look as if it was a fight on their government. They said that was a civil war. And yet Kony himself said that he cannot cut the ears of his people. He cannot cut the ear, the nose, the mouth of his people. So who was now cutting the ears and mouth of the Acholi people? So all the time I listen to people saying, where was Bobi Wine when we were dying in the camps? I want to tell you, the propaganda they were saying was that you people, do you remember what the Cholis did in Luero Triangle? That's what they were telling people in Kampala.
or in Buganda and other regions. Then people say, oh, we remember during the time of Tito Okello Lutwa, Banange we suffered, Banange these people killed us, Banange ABCD. So by then, they made their cholis to appear ugly in the eyes of all Ugandans. And then by that time, they were having the popularity of those tribes against the Acholi people. Remember, the Acholi people were voting FDC massively. The Acholi people were voting opposition massively. I remember Gulu City, you would hardly find a councillor or a LC5 or parliamentarian, not only Gulu. Every leader in the north was opposition because they had spread propaganda that actually people were killing people, others. They were like killing themselves. So let them die there. They're killing themselves. Of course, Joseph Kony was an Acholi. So it was the rest of Ugandans. They saw no reason to participate, to join Kony in the war. This is now why I say, for any war to be won, it has to possess a political backing. It should come from something that is common for all tribes in Uganda. And that is how the UPM, after they lost, when Museveni decided to go to the bush, many people joined him because it was not him who was begrudged by the regime of Tito Okello. Many people saw that that government was not fitting for that time. Remember, that was the time elites started coming. Ugandans who had studied abroad, others who had the knowledge, children who were whose parents were in the church, they started coming up. So they saw as if this person who is not well educated, no, let's go to the bush. They saw as if they were sidelined because now Obote coming from Lao, most of the soldiers, Tito Okello was the head of the military. So that time, it was as if all Ugandans were against the Northerners. They joined Museveni to fight and remove Obote and after remove Tito Okello. Now, the same thing is what they want to do at this time. At this time that Ugandans want to unite against Museveni, is the same thing they are now coming to tell us, the Acholi people. You people, when you were dying in the camps, did the Baganda come here? Did they come to die with you? What did you expect? We were in camps. The northern was sealed off from every part of Uganda. Trade was cut off. They didn't even want our stories to be known. Okay? You see the way they are treating people in the camps, of Sudanese in the camps. Was it the same way they treated us? For us, we suffered. We suffered. You find your mother-in-law, the house is there. Your house is here. The daughter is your wife. That is why culture was eroded. So whenever we speak about this, we people who have at least had some knowledge in political science, we don't see with these eyes. We see with the mind's eye. Okay? We don't just see with our eyes. We see with the eye of the mind. And that is how we can handle. But if you're supposed to see things and listen to propagandists around, they will speak because they want to eat. And we can't blame them. We just blame now their future because it is dark. They're pushing their children because of survival. So I just want this video to go clearly to you people that if we are going to unite, we are going to win this dictatorship. Right now, the country has united themselves. Central is united. Eastern is united. It is now Northern to unite so that we remove this man once and for all. And we start a new beginning, a new Uganda. Oh my God. Oh my God. I don't know. I see a day where a Karemojong and a Munyankole will be moving together and they laugh forgetting their history. That was just due to manipulation. Katambi kali mu lufuutifuuti era munnange bw'oba toli patient oyinza otakamalayo engeri gy'akatandiiseemu oyinza okulowooza nti abadde avola n'okuvuma naye nga abadde akuleetera questions abantu ze babuuza then oluvannyuma n'avaayo n'akulambululira kyekirina okuba nga kikolebwa nti munnange si gwali mulimu gwa Bobi Wine yekka yakajja mu kintu kino lwaki oba ogamba mbu yali ludda wa
ye wali oyagala akolewo ki byonna abikoze kisigalidde mu mikono gyammwe okubanga muvaayo ne twegatta kitule regions zonna awo nno tusobole okwenganga omulabe nga tuvuddeko emu nange atubadde tumanya ebbanga nga lyetolodde nti Sesha Mayanja ne mwana muwala Maureen Nantumi nti munnange bano tetumanye ekyaliwo oba kyekyawaawula naye babadde bamaze ebbanga nga teri ayogera ne munne era ebintu ebyo byakola nnyo amawulire ebbanga ddene lyetoolodde ng'ekyalina eagles ky'abantu bano balina misunderstanding ate nno baali banfanfe bano mbu baali ba mikwano nfanfe nga wokiwulira ono waalinnyo ono wadda nga ono waalinnya wano osangawo ono naye munnange baamala ne beekyawa bubi nnyo nyini ddala naye kyaddaaki olunaku lw'eggulo buli kimu kyawedde era papa Misa Kisemakula n'abagamba nti baana bange oba aliwo munnange buli omu kyanyiiza munne nga teyategeera nti wamunyiiza ebyo mubiteeke mabega ke kaseera k'okumuvinga ono era kuva yesterday omukyala Sesha Mayanja ayina essanyu ery'amaanyi nnyo avuddeyo n'ayogerako eri abanamawulire kikyawulira oluvannyuma lw'okubanga baddeŋŋanye ne munne abaali abamikwano ennyo naye nga kati babadde bamaze ebbanga nga teri amayagala kumanya ekifa ku munne Rina nkubye akaana n'aŋŋamba Sesha bwe waba waliwo ekintu kyonna kye nnali nkukoze nsaba onsonyiwa oba baayogera kigambo oba nakola kikolwa nsaba onsonyiwa n'aŋŋamba ebyaddala nkwagala ate nkutagaliza ekyakiddiŋŋanya emirundi mingi nanga nkwagala era nkwagaliza naye bwe waliwo ekintu kyonna obamaleko oba ki oba ki nsonyiwa mukwano mpulidde nga nkankana mpulidde nga bambi sweet Maureen wange Maureen nkwebaza wallahi nkwebaza ndabidde ddala nga kiva ku ntobo y'omutima gwo ndabidde ddala ng'olaajana nga nange gye mbadde n'obulumi naawe obadde oyo n'obulumi waliwo abantu nga mubeera bamukwano nga oba oli awo you guys are meant to be naye ate waliwo abalala abanyumirwa nga mulina entalo nga bo balwana olutalo olwo nga balufunamu n'olwaleero Mukama ekikwa akijjeewo era mpulira nga ndi mutoolo okufuka omutima gwange kimanyi naye mutoolo okufuula for all those years ki ekibadde nga kigaana okubeera nti musisinkana somewhere else ne musobola okuba nga mukkaanya obwali obutakkaanya bwammwe okubeera nti ku stage ki ekyali kyagaana there is always time for everything era obanga olina embeera gy'olimu just give it time oyinza okwesanga ng'enteekateeka za Mungu bwe zityo zakola ki bwe zaali kubanga twali ne bakaba baffe baba tebasobola kukikola nga leero Mukama lwakikoze so buli kintu kitambulira mu pulaani za Katonda nange siyinza kugamba nti ki but I believe we are both relieved yes and we are going to start over bulumi ki bubadde nabo ku mutima bulumi I can't explain but just know bubadde bungi ate naye mmanyi abadde ayina bungi naye wetwogerera kati tuli ba newborn kati nobadde okirindirira kyemutuuseeko kimukola kutya kyemutuuseeko olunaku lwaleero obadde okirindirira of course me I need people in life and I treasure people newabankwedde akantu bwe kati si kirungi kubeera nga mubeera mufuna obutakkaanya because we were really good wetwali tukyali bwe tutyo oba kitegeera we could do things together we could enjoy omuntu yenna atayina mbeera bulabe mutima mubi bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu gwoba oli awo gw'oyagala obeera oyagala wabeerewo embeera ebakola ki ebaddiŋŋanya naye I think this is the right time kubanga nalinga nkigezaako emirundi n'emirundi naye I believe ekintu kino kibadde kirimu abavujjirizi nga bo bakifuna nga wetubeera nga tuli tebakibakolera era kati kibasaze ndibo teeyise owulidde statement eyo okusanga omuntu akunyigidde naye nga tumanyi kye wamukola ebbanga eryo lyonna emyaka egyo gyonna
tunatuuka okugamba nti wemba nnina kye nakukola oba wemba nnina ekigambo kye nayogera oba bwabanga waliwo eyakugamba nti nayogera kino n'otuuka ku sseeryo eryokubanga twatuuka mu mbeera eyo nsaba okole ki kyokka nga buli omu mbu abadde ayagaayaga okubanga awulira bakwatagane naye nga ndowooza buli omu agamba gundi yanyigira naye Mukama mulungi nti basobodde okubanga baddengana webale kubanga wekumidde ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga liking ebisigadde butereevu nkomona byotova